Kadaama TV. Twabalizako story awo ya dola ne mbagamba egendereze nnyo dola ne mbabuulira obuzibu obugirimu bukotyo ki bwe bakozesa. Kakati Kadaama ow'e Iraq oba omukozi akolera Iraq yagudde mu kizibu kye kimu, naye ekirungi yali yawuliriza ku Kadaama TV naye yali takitegeeranga. Nabagamba dola zonna ze bawandiikako obupapula ze bawandiikako obunamba, eyo dola bagisala. Ate akakodyo ke bakozesa buno obunamba bwennyini babweteerako, wabula kakodyo kaabwe kaaki kakubeera nga bo bennyini balina ddiiru zaabwe ze bazannya mu dola ezo. Kambalage bakazannya batya, bawandiika ku bunamba obwo. Eyo dola tebaira nfu, wabula bagisala era ne busitampu obuzisangulako babuyina. Kakati bo bakola ekintu kyabwe ne bagenda ne bawandiikako, naye n'agenda n'agamba eno dola mpandiikeko. Bw'ebeera eri ku 365 bajja gikuwaamu 310 ng'ate akulaga akuyamba buyambi. Ayinza n'okulaga nti zino talina gy'agenda zitwala. N'agenda wali nga bafuna kemiko yaabwe nga bajjako akakanamba. Kadaama w'e Iraq yasukumye ssente, naye bwe yasukumye ssente ne bazisala nnyo. Naye nga tamanyi bazisaze kuba bo tebajja kukugamba, yajja kukola wali yakyenjinge olumala ogambe nti no nga bansaze nnyo banzibye, kirabika brother wange sente yazitutte, kiki ekigenda mu maaso. Kaŋŋambye nti wabeerawo bintu bingi nnyo omuntu by'olowooza. Kyeyakoze ng'akubira banne nga bwe mujja omuwulira awo nga bo bamugamba ekyabwe kiri bulungi. So sente ze bazisaze nnyo, naye ekirungi nti yali awulidde ekintu ekyo ku Kadaama TV n'arelatinga n'agamba ekitegeeza yeno ensonga lwaki sente zange bakoze eki, bazisaze nnyo. Kati sooke tumuwulirize, naye mbagambye buli muntu yenna gwe basasula mu dollars ne bwe zibeera pounds, kugamba weegendereze nnyo. Tokkiriza dola ziri wansi wa 5, tokkiriza dola njulifu, tokkiriza dola nkadde. Awo ojja kuba ng'omalako. Ate ne dola empandiikeko. Ne kasooke tuwulize Kadaama ono eyaluguddemu ku bintu bya dola. Basibye kya mwami Kadaama yabaleka emirimu mukwano. Bamna ekyo bulaba nze nkwagala nnyo kuba mutuufu olina ekintu ky'oleeta oba abaana kibaleeta, mutuufu olina okufunamu ky'oyigamu. Odiyo zonna ze mpuliriza ku YouTube yo mbaako kyenjiga ne kye mbadde simanyi. Naye nze wano kuba kempuliddeyo leero kw'otaddeyo ng'omuwala agamba ku kya dola n'ogamba twegendereze ku bufu basasula mu ki mu dola. Mwami Kadaama nze n'ensi gye ndimu ndi Iraq batusasula mu dola kuba ne bakwano bange bonna be nnajja nabo bonna babasasula mu dola. Obayo wano bwe basasula nze simanyi, naye nga wano batusasulira mu dola. Naye ezange bazimba sente bazimba nga si nkadde ng'omuwala oli bw'agambye nti bamuwadde budwa naye nga bukadde buyulisewo ebitya kamu nga kawewuka. Nze zange wano bazimba nga mpya, kubanze omusajja bw'aba azimba ziba zirabika bulungi nga mpya. Naye waliwo kye neewuunyizza ku kanamba kali koyogeddeko nti waliwo obubeerako obunamba. Kati omwezi oguwedde bampa ssente naye nga kuliko akadola akamu kuliko obunamba obwo. Kuba nzijukira kwaliko 5 nga kuliko ne 3 nga kuliko oba ne 2. Nesikigenderera ne ngamba oba oli yakawandiiseko obuwandiisi kubeera kabanga bakawandiika nga okwata peni ya bbulu n'owandiikako. Ne ngamba oba oli yawandiiseko obuwandiisi nga tagenderedde simanyi. Kati munnange ntuuka osindika ssente zange Uganda nga bulijjo. Ssente ze bantemye zaabadde mpitirivu. Ne ngamba dola yeri wansi. Embuuza ku bakwano bange mbagamba nange mmwe wammwe kiri kitya. Ne bangamba feza avuddeyo buki bulungi. Kati wempulidde ng'ogamba kali bateekako obunamba ate simala ne bagigula obusente butono. Ndowooza kuba nsinzidde okuseera ssente zange okuba nga tezavuddeyo nga bulijjo kuba mwami Kadaama bantemye ssente nnyingi. Ndowooza olw'ensonga kali akadola akamu ke bawandiikako. Bannange nze ntidde ne neewuunya kuba kali mwami Kadaama mba simanyi kye ngenda kukola, sooka ompe ku magezi kuba wano bampa dola.
tebampa ssente zino za bulijjo zino ng'ezaabwe zino bazimpa mu ttiipu obweno naye ziri omusala ogwange bagumpa mu ddoola naye obwo obunamba obwo nga bunneraliikirizza ensonga lwaki ne ssente zange baazitemye nnyo siba bulungi mukwano toyanziza empeerezaayo naye sooka ompeko ku magezi nga gwe nkoze ntya obunamba obwo. Pulezidenti waffe gyebale kusaba obulamu bugamba kikansule nti oli bulungi nange tulekwesaja Katonda kituufu nnyo ekintu ekyo kyoyogeddeko nze nange ndi wano ndi mukyala mukulu naye amazima gennyini nava ewaffe yogerere baale eyo olirayo oba banyiyo baale wala nno ddala mutuufu ekituufu nga simanyi ddoola ekyomukisa omulonyi nasanga wano munauganda era yewe yali amalako n'azibuunyisa mu ddoola kwe kulaba ku ddoola ne ssente zennyini ze baasooka okunsasula omusaala era senga baali yali taliwo ne bampa ekitundu nandibadde nkwata olw'ensonga nali sizitegeere ssente zeeno naye yaŋŋamba weeziti era najja nga mbuulira oba okitegeera abo abanenya bannaabwe mbu simanyi oyinza otya beebondowooza baakulira mu ssente oba nga nnyingi naye kati nga ffe twakulira mu ssente za kekkereza ssente oba tozitegeera tweyanse nnyo tuweeza mukama gwennya omukisa. Mr. Kadaama TV gye bali kusebo wabali kutuweereza nina kagundi wano kendabya akakadaama munnange gwe baasasulidde mu ddoola nga tendala njulifu yaako ate nga n'akalala kano kaweewere nnyo naye abantu twebeereremu omuntu waba akusasudde ssente zigaanirewo nga yaakakuwa oti nga kano oba mama mugambe mama kano kayulifu kano sikaagala kasobola kakufoosinga naawe olina okwebeerera bano abantu okimanyi batutesitinga obwongo ayinza okukola ekintu naye ng'akiraba nga nakyo si kirungi naye gwe okkiriza bukkiriza n'agamba ono fala akutwalira mu anga eyo nze olaba wano nze ssente zange sigendangako mu bbanga kunsindikira bo bennyini be bagenda ne bazinsindikira naye lumu baŋŋamba tukusasulire mu ddoola ne ŋŋamba nedda baŋŋamba tusasule mu euro ne ŋŋamba nedda nze njagala ssente ez'e-Saudi zemuba munsindikira nagaana nze olaba Mr. Kadaama TV ne bwe baabanga bansindikidde ssente ewaka ne bandeetera ekipapula essente ziizino ze basindise n'enkuba ewaka n'ekiweereza ewaka ng'ab'ewaka tebannaba kuggyayo ssente bagamba tebannaba kuziraba bagamba esente famire egenze n'eziggyayo ŋŋaana famire yange mala kwogera na famire yange ne bagenda ne baziggyayo awo ndyoka mbagamba bagenze ne baziggyayo naye ne bwe mba nsindise ekipapula ne baba bakimpadde nga sinabafuna sibu kuva mu famire yange ze sibagamba ŋŋaana nti bannange musindise ssente naye abafamire yange tenaba kuziraba bagenze ne bakebera mu bbanga tebannaba kuziraba bamala kuziggyayo ne baŋŋamba tuziggye ne ndyoka mbagamba nti weewo era bano abantu kati olaba si kyangu kituufu abamu tweviira mu byalo abamu tuva mu byalo ebyo ebya ddoola tuba tetubimanyi ne woba ogimanyi nti ino ddoola naye ng'oli Saudi tekyandibadde kituufu oba mu nsi endala okusasula ddoola ng'oli mu nsi eyo togimanyi erimu ssente mmeka oba okitegeera Mr. Kadaama TV ebyo nagamba Mr. Kadaama TV abantu tuze tuwulira audios nnyingi bannaffe babafeze mu ngeri bwetyo nengamba tuyigire ku nsobi z'abannaffe tetusooka kulinda kwerabira ku ffe bennyini kati omuntu akuwaatya ssente nga njulifu naawe n'ozikwata zigaane oba omugambe genda ozinkyusize gwe mwennyini kubanga wekkiriza gwe kennyini ye aba amanyi wakyazikuwadde naye wagenda n'azikyusa ye kennyini n'akuwa essente zitatuuka era omugamba tezituuka bulijjo zino zompa awo naawe n'omukwatirayo mati twebeereremu